Oluvannyuma lw'omulamuzi wa kkooti e Masaka Albert Asiima okulangira Justin Nameere ku kifo ky'omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka oluvannyuma lw'okuddamu okubala obululu ekifo ekyali kiwanguddwa mu Nanuupu Rose Nalubowa. Nalubowa yaddukira mu kkooti enkulu ng'ayagala esazeemu ebyakolebwa omulamuzi wa kkooti ento. Kyokka olunaku lw'eggulo bwe baatuuse mu kkooti kwe kukitegeera nti omusango gwabwe gwaweereddwa omulamuzi Simon Peter Kinobe gwe bamanyi obulungi nti yali munnakibiina ki NRM ne bategeeza nga batagenda kumukkiriza kuwulira musango gwabwe kuba baze bamulaba ng'alina kyekubiira bwe batyo kwe kwekandagga ne bafuluma kkooti eno. Kati olwaleero olwo bannanuupu e Masaka abakedde okwekumamu ogutaaka okulaga obutali bumativu bwabwe nga bawakanya obuwagizi bwa Nameere wamu n'omulamuzi ono okweremeza mu musango gw'omuntu waabwe. Emundu yaffe kemanyi k'abantu ke kalulu ke baatuwa ffe tetujja kgenda mu bintu ebirala byonna bw'onooleeta emundu ffe nga tugenda mu kkooti. Nga bakutte ebipande okubadde obubaka ow'emulugunya bakira boogera ebigambo ebisongovu nga bwe baagala omuntu omutuufu gwe baalonda abakulembere. Twalonda e Masaka NUP n'ewangula ebifo byonna. Twalonda omubaka omukyala nga yewona Rose Nalubowa yetulonda Lubowa Sabina Javiira ng'omubaka omusajja akiikirira Ngendo Mukungwe. Twagala bwenkanya Masaka si tetumanyi Nalubowa Rose ye mubaka omukyalo omulonde lwakoowa okutufutyanka. Masaka twalonda Nalubowa Rose tulondangako Nameere atwekakatikako Nameere oyo MP wa kkooti. Basabye abalamuzi abalina omutima gw'eggwanga okuyingira omusango guno ssaako n'okusaba essiga eddamuzi okubaweereza omulamuzi omulala anaawuliriza ensonga zaabwe mu bwesimbu awatali kyekubiira. Tusaba batukyusiza omulamuzi ono gwe batwetedde munnabyabufuzi. Tetulondangako munnabyabufuzi ate ow'enaalemu ate n'asala ate ogw'enaalemu. Tusobodde okwogerako ne munnanuupu Rose Nalubowa eyasuuzibwa obuwagizi. Ono asambaza ebyogerwa nti omusango yaguggyeyo mu kkooti. Tufunye amawulire nti abantu abamu bategeezeddwa nti twaggyeyo omusango. Si kituufu. Olunaku lw'eggulo twagenze mu kkooti nga tugenze okuwulira ensala y'omulamuzi ku kwemulugunya kwe twateekayo ku nsalawo y'omulamuzi Asiimwe Albert. Agamba nti ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kutuuka mu kkooti ng'omulamuzi yabaweereddwa Simon Peter Kinobe yaggiddwa Kampala. Ekintu kye bagamba nti kyabadde tekyetaagisa ate nga n'okumwesiga tebamwesiga. Tumanyi nti waliwo statute yayita ndooza yete namusukuza omwezi nga 2 ng'eragira principal judge alonde abalamuzi ba presiding over emisango gyonna egigenda okuwaabibwa mu byobufuzi mu byokulonda. Emisango egigenda okuwaabibwa petitions eno teyabadde petition yabadde revision nga omulamuzi ali wano e Masaka resident judge yabadde asobola okutunula mu nsala ya junior we subordinate we n'agamba nti yasala butuufu oba teyasala buki. Omulamuzi Simon Peter Kinobe yeesimbawo mu kalulu akawedde akaggwa aka 2021 era n'atayitamu. Singa yayitamu yandibadde memba wa paalamenti owa NRM. Ono agamba nti lino ddembe lyabwe okuwakanya omulamuzi ababaweereddwa. Ffe tuli mu sigaddamuzi si ffe twateekamu akawayiro aka recusal oba akawayiro akaga nti bwe weekengera omulamuzi n'olaba nga tajja kuwa bwenkanya musabe ave mu musango gwo era tetulina musango gwe twakoze. Katono atubulidde nga bagenda okutwala omusango guno mu kkooti enkulu okuwakanya ebyava mu kulonda. Kaakati revision bwe tugijjayo ekiddako tugenda kuteekayo election petition, main election petition. Atubulidde nti etteeka limuwa ebbeetu okweyongerayo mu kkooti endala. Omulamuzi owa wansi singa asala omusango n'owulira nti tomatidde osalawo n'oddukira mu kkooti ey'owaggulu n'osaba kkooti etunule mu nsala y'omulamuzi ono. Bano basaba Bannayuganda okubakwatizako mu nsonga za ssente basobole okutambuza obulungi omusango guno. Abali eyo abasobola otukwatirako mutukwatireko ffe ekibiina kya National Unity Platform bakimma ssente bandibadde batuguwa ba lawyers ab'obwerere naye tetulina ssente mwenna mukimanyi Bannayuganda. Kyokka agumiza Bannamasaka ng'obujulizi obugenda okubayamba mu kulwanirira obuwanguzi bwabwe bwe babulina nga bukumiddwa butiribiri. Kino kye twakoze kyabadde kitaasa obujulizi obuli mu petition eyo.
tetwakkiriza mulamuzi ono ayonoone bujulizi obwo. Byonna byonna omulamuzi ono byadde agenda okutunulamu byebyo bye tugenda okuteeka mu petition gye tutwala mu high court. Bano oluvannyuma ate bakuŋŋaanya okukuza n'okuyozaayoza pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okutuuka ku mazaalibwa ge olwaleero wadde ng'aliira ku nsiko. Yonna yonna gy'ali tuli naye, twagala kumuwa assurance nga bannamasaka kyemanyi ne Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza ewamu tugenda kubeera naye. Okumanya bano kyabadde kwabadde bakyeteekateekedde baliko n'akayimba ke baayiyizza ke bamuyimbidde mu kumwagaliza amazaalibwa amalungi. Happy birthday to you. Happy birthday dear president. Amazaalibwa amalungi.